Olumbera obwavu bwe luba luluma terusola mu mawanga yadde ku nkula y'omuntu anti buluma kyenkanyi. Nabwe kityo ssentebe w'ekibiina ekigatta bannamawulire abakyala ki Uganda Women's Media Association Margaret Sentamu asabye bannamawulire bulijjo okwenyigiramu ebyo bye babeera bakozeeko amawulire kubanga nabo obwavu tebubataliza. Abasinga bannamawulire tebatera kwetaba misomo nga gino bo bamanyi nti bajja kukola story ne bagenda ate nga balina emikisa mingi nnyo gye bafuna okubeera mu functions ennyingi nnyo. Singa tugezaako okukyusa endowooza nga bannamawulire ne tugamba nti sigenda kugeebujja story naye nange njagala mbe nga ngifunyeemuko. Buli kintu kya mugaso. Emikebe egyo gy'omuntu alimira ku lubalaza lwe okuva ku mupangisa ku nannyini nnyumba ne ku nannyini kibanja. Emikebe egyo nzeyitira kibanja. Ono ayongerako nti bangi bakola amawulire ku by'obulimi, obulunzi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo naye nga batono ddala oba baalubatu abayina ennimiro. Kuno ayongerako nti basaanidde okuva ku ky'okutunuulira omusala gwokka wabula bongerezeeko ebirala ebiyinza okubajja mu bwavu nga bayitamu ebyo bye baba balabye mu bantu be bakakkalabizamu emirimu gyabwe bulijjo. Naye ng'ate olaba nti bw'obanga ofumiitiriza osanga tewandibadde Munnayuganda eyandibadde nti mwavu kubanga ebintu bino bye tulabye osobola obikolera awaka ate ne kapito si y'amaanyi nnyo. Kapito oyinza n'okubanga yadde 5,000 zokka zikusobozesa okutandikawo bizinesi noba ng'okolera waka noba nga wojja mu bwavu. Mukyala Margaret Sentamu okwogera bino abadde ku musomo ogwategekeddwa ekibiina kino ekigatta bannamawulire abakyala ki Uganda Women's Media Association era nga baliko bye bakola gamba ng'ennima ey'omulembe saako n'ebirala bingi. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Paulo Matovu ku WBS TV Amasunsule.